Gwali mwaka gwa 2014 Bobi Wine mu kaseera ako nga ye ghetto president ensi yonna yawuniikirira era ye yeeraliikirira naddala ba artists oba bannabitone bwe baawulira nti Bobi Wine London oba United Kingdom emugaanye okuddamu okuteeka ekigere kye mu ggwanga eryo. Mu kadde ako Bobi Wine yalina hit oba oluyimba olw'amaanyi olumanyiddwa nga Time Bomb. Nzijukira bulungi nnyo nga bwe bakugamba nti Bobi Wine anajja mu kitundu kyo mu mwaka ogwo gwa 2014 around there, wali ne bw'oba ogenda kubanga oli mu nnimiro oli mu kyalo osuula enkumbi mu kyalo mu nnimiro n'olyoka ojja ku kkubo olabe ku Bobi Wine yaani era afaanana atya. Kati abayimbi bannakatemba n'abayiiya bonna abagwa mu kkowe eryo ery'okusanyusa bwe baawulira nti Bobi Wine amaze okugaanibwa okulinnya mu London, ensonga eyazuulibwa eyali emugaanyisizza okubanga ayingira London n'obutagiddamu yali yeekuusa ku bisiyaga oba enkola eya Sodomu ne Gomolo. We bukeeredde olunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera biri eyali Bobi Wine amaze okumegga olutalo luno era bbaani emuggiddwako akkirizibwa okugenda ne yeekolera emirimu gyonna mu London oba mu UK kasita gibanga tegimenya mateeka ga nsi eyo. Nzijukira bulungi Embassy bwe yavaayo n'eyogera nti Bobi emusazizzaamu tagenda kugenda oba emaze okumubaninga. Ku olwo lwennyini ku makya Bobi Wine yatuuza press conference, naye ebigambo bye yayogera mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ku lunaku olwo oba oliawo bikoze kyamaanyi nnyo okulaba nga olwaleero asobola okutwala ekigere kye ku ttaka ly'e UK n'akola emirimu ewatali avunaana. Ekikulu ku ebyo olwaleero byayogedde ngenda officially bibanyonnyola and of course ekyaliwo balyoke bamugaane era balyoke bamubaninge obutaddayo mu UK nakyo ngenda kikuyisizaamu lukwakwayo oba oliawo gwe awagira Bobi awagira Kyagulanyi Ssentamu Robert mu byobufuzi nga tomumanyi nti yatigomyako amawanga musically ng'akozesa lyrics bigambo n'akankanya eggwanga nga UK ne lituuka okumubaninga naye nga tagenze okukubirayo omundu mu UK. Talina kikolwa tebaamukwatako nanjaga nti baamukwata n'enjaga mu UK. Bobi Wine okumubaninga mu UK tewaliwo musango gwekuusa kuba nti oba alina omuntu gwe yatuusaako obuvune nedda, just art gwe yakozesa mu kadde ako era oluvannyuma lw'okubanga ayimba oluyimba olwo lwa Time Bomb abantu bano bo lwe bagamba nti mwalimu obubaka obutyoboola eddembe ly'obuntu oba eddembe ly'omuntu naddala mu nsi eyo eya UK. Bwe bamubaninga ensonga ze beesigamako bo baali bagamba zirimu kutyoboola ddembe lya buntu era oluyimba
Bobi Wine dwe yayiiya n'ayimba lwali lulabula bantu era nga luggula maaso abo abaddu ba Mukama abaali balina okukkiriza ng'agezaako okubalaga nti ebisiyaga siri ekkubo ettuufu omuvubuka oba omuntu yenna ow'enkula yonna gy'oteekeddwa okuyitamu oba okupulakitisinga. Bwe bakunyumiza enneeyisa ya Bobi Wine gye yali yeeyisaamu mukadde ako, ne bakunyumiza obanga walabako ku Bobi Wine mu kaseera ako ekifaananyi kye wali osobola okusiigira omulala ng'omunyumiza Bobi Wine nga awulira sitoole ey'omubanda awedde emirimu era nga mukadde ako bw'oyogera ku ghetto president si Uganda yokka, si East Africa, si Africa, wabula ensi yonna nga kasita ogamba ghetto president automatically ekyasookanga okujja mu bwongo bw'omuntu lyabanga linnya lya Bobi Wine. Naye singa omuntu yali akunnyonnyola ebikolwa n'enneeyisa ya Bobi w'ebiseera ebyo ne message gye yayimbanga eyafulumiranga mu nnyimba ze yayiiyanga nga olabira ddala Bobi Wine mulala ne message oba ebigambo by'ateekamu mu luyimba birala, kyaleetera abantu bangi okubanga bamugoberera, akyalwa erinnya lye ettutumu mu nsi ez'enjawulo, era kyova olaba abayimbi mu nsi zonna beeraliikirira nnyo bwe baawulira nti omuyimbi nga Bobi Wine ghetto gladiator, ghetto president owa 2014 2014 nti London esobola okumumma visa. Kati kino kyaddirira olw'okubanga bannaffe aba Ebons, aba the Ebons n'olwaleero bakyaliwo bano bazanyi ba katemba era maka gaabwe amakulu gali awo ku National Theatre ku Theatre La Bonita. So kati balina omuzannyo gwe bagenda okuzannya mu London mu 2014 naye nga bannansi oba bannayuganda abawangaalira mu London oba mu UK at large baagala nnyo okulaba ku Bobi Wine nga bayaayana nnyo Bobi Wine ogenda okuba performingira ku nnyimba ze baali bawulira era nga n'oluyimba lwa Time Bomb abantu mukadde ako nga balwagala nnyo nga bawulira bandyagadde okulaba ku Kyagulanyi oba Bobi w'ebiseera ebyo nga performing oluyimba olwo mu UK. Emons yasalawo nekkiriza era netegeeza mu birango byayo nti Bobi Wine agenda kubeera part of the show mu UK. Zaali shows bbiri ze baali balina ze baali bagenda okukola sides zeeyo. Mukadde ako ku applyinga visa cause kuva dda ebintu by'okugenda mu nsi endala olina okuyita mu mitendera immigration n'ebisigadde. Kaakati Bobi naye ng'akeera agenda asabe visa ye UK. Abasajja bamumma visa era ensonga gye beesigamako bagamba nti yali agenda kutyoboola nnyo eddembe ly'obuntu oba eddembe ly'abantu era eddembe eryo ery'abantu eba ery'obuntu lyali agenda okutyoboola kwe kuba nti yali ayimbye ng'avumirira ebisiyaga oba enkola eyo eya Sodomu ne Gomolo. Bobi yavaayo ku olwo ku makya n'akola press conference oba n'atuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire abannyonnyole ku nsonga eyo. Ebigambo yakozesa bitonotono. Mu bimu ku byayogera yagamba ensi nga
UK okumuma visa olw'okuba nti aganye oba tawagira takkiririza mu nkola ey'ebisiyaga tekiina kye kimuggyako kusigala ku mazima ng'ayimbira bannansi be n'okubakubiriza obutava ku kukola kituufu n'obutava ku buwangwa bwabwe era n'abasaba beeyagalire mu buwangwa bwabwe era babugondere babukozesenga n'okubukozesa. Bwe nzijukira ebigambo ebyo paka nakati oba ne gye buli kati Bobi teyaddamu kukyusa mu bigambo bye. Atambudde amawanga, atambudde ensi ng'akyali Bobi Wine nga abali mu UK bayaayana okumulaba naye nga tebasobola kumulaba olwa bbaani gye baali bamuteekako. Era oluvanyuma lwa byonna amaze okuva mu Bobi Wine musician nadda mu Robert Kyagulanyi Ssentamu politician, emyaka kati kumpi 5 Bobi gy'amaze ebyobufuzi oba mu politics. UK ebadde tekkirizanga Kyagulanyi kuddayo mu nsi yaabwe kubaako kintu kyonna kyakola. Olwaleero webukeeredde nga Bobi Wine akkirizibwa okugenda mu UK, akkirizibwa okweyagalira e London, akkirizibwa okugenda n'ayogererako ekigambo kyonna n'akolerako omulimo gwonna kasita gubanga oba kasita kibanga tekityoboola mateeka ga nsi eyo. Wabula ate oluyimba olwaviirako Bobi ebizibu teruvangawo eri abo abaali baluwuliddeko naddala nga bawangaalira mu London oba bawangaalira mu United Kingdom. Now mu bigambo byakozesezza enkya y'olunaku olwaleero yeebazizza nnyo ttiimu ebaddewo mu nsonga eno from day one era n'alaganga bannansi oba bannankyukakyuka abawangaalira mu London bwe bakoze eddima ery'amaanyi okusobola okulaba nga embeera eno erinnyibwako. I want to appreciate our legal team in the UK for the nkiyitemu bumpimpi yagala atuusa okwebaza kwe oba okusiima kwe eri bannamateeka abawangaalira ttiimu y'abannamateeka abewangaalira mu London oba mu UK lwaki London and UK United Kingdom at large because London kibuga abakoze obutaweera ne bannakibiina ki National Unity Platform oba ab'enkyukakyuka People Power abali mu diaspora abakoze kyonna ekisoboka okulaba nga embeera ey'olunaku olwaleero etuukawo nga bwetambudde whereby nti olwaleero mwami Kyagulanyi akkirizibwa okukolera emirimu gye mu London era asuubiza briefly sigenda bibamalirayo byonna naye asuubiza nti anytime agenda kuba akyalirako abantu b'omu London era bawayeemu banyumyemu babeeko bye boogera myaka 10 nga tagendayo naye teyava ku mazima era tekyajjawo mazima nti ekisiyaga kibi. So mukyo tuyigamu ki? Tuyigamu era nga twesigama ku bigambo bya Bobi Wine. Buli lw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu, tosuubirangayo muntu kujja kuyimirira naawe.
Okitegedde? So buli lw'oyimirira ku mazima oyimirira otya? Amazima gakaawa naye amazima tegeekweka. Mu kaddaako 2014 Bobi nga amaze okuba oluyimba olwo amazima gaakaayira nnyo eggwanga lya United Kingdom, erya UK, London. Naye olw'okuba yasigala ali ku mazima Bobi Wine, olwaleero kiri kye bagamba nti amazima buli ogayimirirako bw'omu, naye ate era amazima tegeekweka. Olwaleero gavuddeyo nga Bobi ye yali omutuufu. Oluvanyuma lw'abali bo kubanga bakinterpretinga bulala era ne batakinga action immediately. Olwaleero amazima geeyerudde era omusajja teyava ku kigambo kye, akiyimiriddeko bw'omu paka n'olunaku olwaleero amazima lwe gamufudde ow'eddembe. Akono katuzaayo nti amazima galitufuula ab'eddembe. Bampita Viki nsinzidde ku Mukutu Viki exclusive. Yonna gy'osinzira bitundu by'eggwanga Uganda. Updates singa zino nsobola okuba nga nzikutuusaako buli lunaku, buli kadde, buli ssaawa. Kasita oba ng'osubscribinze mu butongole, bw'omala okusubscribinga n'okwata mu kadde n'okajja mu kigambo personalize notification ku ssimu, ojja kuba ozifuna bulungi ku kompyuta yo oba ku tab yo, kisinziira gadget kika ki gy'okola ki gy'okozesa. Atakuumira mpeera bankuumire nange nsobola okufuna ka weekend akanyuvu ate olunaku olwaleero tusinkane mawulire aganaddiira nga Mukama ye mubeezi.